mikwano gyaffe tuwano ku kitebe kyaffe kya National Platform ekavule katuze kuteekateeka ekibiina kyaffe ekyokuddukira kampeni zaffe za 2025. Nze Sserubula Stephen Kinaalwa limbaka Parliament w'abantu ba Lugazi Municipality mu Lukwe District. Nzize ne baganda bange ba candidates ng'emu balaba wano bannalugazi abazze okusobola okulanga bonna badduukirira omulanga guno. Era nga bwe mulafuna tukutte certificates buli omu alina kyaleese okulaba nga tudduukirira omulanga guno nga bannabuyugwe bannabukunja. N'olwekyo nga nze ng'ojjekeza abaganda bange bano certificate ze baleese nnyo era olaba ne certificate alina kyawaddeyo ekinene. Naye ku lwange ng'omubaka wa Parliament wa Lugazi Municipality baddeyo millions 10. Millions zino 10 za kuddukira campaigns nga president bwe yatusaba. Era nga tumanyi kusigwe mulungi ogusembyeyo. Nze yali yeesimbyewo ko nkimanyi n'essente za nomination zisobola okubula candidate eyali badde asobola okuyitamu. Ebipande bisobola okubula nga tolina ssente so nali nkiyiseemuuko. Ensonga tuddukidde omulanga guno era n'okubiriza abantu bonna buli kyonna ky'osobola. Nsanyusa nnyo bwe ndabye abaana n'ab'essomero abakyala abakadde nga bonna bajja bakootakoota wano okuddukirira kooze eno. Kubanga otawula okununula eggwanga lino lwaffe ffenna bannayuganda bassebo ne bannyabo. Ndeese ne ssente endala ez'abaganda bange bwe nali mu campaign za 2021 bansiba mu kkomera. Bwe bakwata president nange bansiba mu kkomera ekawuga emalayo weeks 2. Manya experience ey'okubeera mu kkomera era nsaasira nnyo baganda baffe aba Eddie Mutwe n'abalala abali mu makomera nga batulugunyizibwa obwereere. N'olwekyo tuba nga tusonda ssente zino ate waliwo baganda baffe abo abali mu kubonaabonera obwereere. Nzijukira baganda bange abo Eddie Mutwe Bobi yange twali mu campaigns okubonaabona kwe batuteerawo okusobola okulaba nga tuyitawo. N'olwekyo ndeese millions 5 endala n'ekitundu. Miliyoni emu ya muganda wange Eddie Mutwe, muganda wange Akileo wadde miliyoni emu, muganda wange Smart wadde miliyoni emu, muganda wange Bobi Yang wadde miliyoni emu, ne muganda wange Gaddafi buli omu muwadde miliyoni emu ey'essente. Ze millions 5. Muganda wange n'owa Mutwe nayogeddeko naawe nekugamba gwe mwana kitwale ize kubanga goli bweru akavaayo okusuddemu kyataano kwadde emitwalo 50. Era zonna amaze okuzikwasa abakulu era nina essuubi era nkimanyi bulungi zijja kubatuukako. So ze millions 15 n'ekitundu tusobodde okuleeta wano okusobola okulaba nga tuddukira baganda baffe abo nabo abali mu mbeera y'okunyigirizibwa. Era twongera okusaba gavumenti n'okugitegeeza nti baganda baffe bali mu makomera olw'obwereere nga tebalina musango. Si kya buntu bulamu ekya Uganda ejja kukyuka. Nabadde nsomako ku ggwanga lya Zambia abali mu opposition ku luli kati ye bali mu buyinza. Twagala okubategeeza naffe tujja genda mu buyinza obanga kyemwagala tubakole nekyo kitujja bakola naye emitima gyaffe tegifaanaganako gyamu. Tubasaba baganda baffe abali mu makomera bate balina famire nga naye bw'osanyuka ng'ozeeyo omwana wo n'akwaniriza n'omwana wa Eddie Mutwe n'omwana wa Bobi Yang n'omwana wa Gaddafi n'omwana wa Smart n'omwana wa Akileo omwana wa Machete nabo baali agadde okudda bazadde baabwe babalabeko. Kale kula abantu ba Lugazi Municipality bwe balekera bassebo ne bannyabo. People power, our power. People power, our power. Kunga Uganda kunga. Kunga Buyukwe kunga. Kunga Lugazi Municipality kunga. Kunga Uganda yonna kunga. People power, our power. Kuzikwasa wana aba welfare immediately. Balabe jangu Ambrose. Webali nyonyonyo aba welfare zino za muganda waffe receiving sente zino za basibe. Shifra simulaba so zirisivinga. Zino zani? Zino za muganda waffe Eddie Mutwe miliyoni emu. Zino za muganda wange Bobi Yang miliyoni emu. Zino za muganda wange Akileo miliyoni emu. Zino za muganda wange Smart nayo miliyoni emu. Zino za muganda wange n'owa Mutwe ye yavuddeyo ye nga waali ebweru katwale zinaataano. Zino za baganda bange abo abakyali mu makomera. Honorable bali nnyo munange bali nnyo balire ddala n'okuddukira abasibe kyakabi nnyonnyonnyo bali nnyo people power. Bana akakiiko kavaayo ne ka issuinga roadmap yaako bwe kagenda okutambula era akakiiko kaffe kali within the time kakyali mu budde bwako. Tetulina buzibu bona ne speed gye katambuza kubanga tukimanyi roadmap ya Electoral Commission tugimanyi ne roadmap yaffe tugimanyi
so bakyali bulungi nnyo. In fact bali even ahead of schedule kubanga basobola okumaliriza abantu abamu ku lunaku lwe baali tebasuubira kumaliriza. So kitegeeza nti bakyali mu budde, tetulina buzibu bonna bonna. Tumanyi bulungi nnyo nti nominations ziri mu September, era by that time tujja kuba tumaze processes zonna eza candidate selection. Tulaba nti kumpi buli lunaku omuwendo gweyongera ati n'abamu bafi. Nakugambye kati gwelaba schedule y'akakiiko gikabawa bakali kabagamba Kampala tugenda gikola kuva ku lunaku luno okutuuka ku lunaku luno, Wakiso tugenda gikola olunaku luno okutuuka ku lunaku luno, ate nga bwe nkugambye bakyali mu budde obwo. Kyeno mmanya nti kati ffe ng'ekibiina tubadde tumonitaringa batambula bulungi nnyo. Bwaba bamaze wano bajja kugenda mu regions ez'enjawulo bakole ebyo, bakole ne vetting y'abamembers ba parliament n'ebirala. Naye nga bino bwe bigenda mu maaso nga bwe twabategeeza, ne ttiimu zaffe already ziri ku ground finding out baani be baani. Baleese wano bazze okulaga obuwagizi bwabwe eri ekibiina kyaffe n'omulanga ogwakubwa pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nti buli omu alete kyasobola okulaba nga tuddukanya ekibiina kyaffe okugenda mu maaso mu nsonga z'okulonda okuddako 2026 tusobole okukiyimira nga tulina ebyetaago ebyetaagisa ku bannaffe abatasobola kusasula ssente za nomination n'entambula naki. Abantu bano benkunze ekibinja kino kyekisoose n'ebibinja ebirala ngenda kubireeta, emiruka gyonna ngenda kugenda nga ndeeta nga bajja wano nga bawaayo buli omu kyasobola okulaba mutwala ekibiina kyaffe mu maaso. People power! LUP! Abo be bantu be Lubaga Mama Nasoro basobodde okukunga okuleeta okulaba mbuno bakola ki okuba nti nno bazze Mama Lubaga bane tweyanzanya babo bonna bonna baleese ssente bazze Bannange mbaka gambye nti ababaka bajja akyaleetera ddala abantu abo bebadde abasoose bemulabyeko bakyali bangi Nasolo is our MP. bakyali mu kusasula bafune risiiti buli omu asasudde abantu be baleese bonna buli omu azze n'akasente ke ow'omutwalo mubamanyi abantu bewaffe abantu b'omu gundi yaffe mwe bali nti tebalina ssente abamu basisi ba capati abavuzi ba booda abalala beetisi ba migugu abalala bakola mu butale bambi tebalina ssente
naye balina okuba nti no balina okukiikirirwa okuleeta abantu abo bonna abantu b'e Lubaga South bazze okuleeta egundi yaabwe wano. Abo be bantu b'e Lubaga abakulembeddwa Honorable Nassolo abaleese ku kitebe okuwayo contribution yaabwe yonna gye babadde bagize contribution yaabwe gye bakoze nga yo ngabbo abantu b'e Lubaga South. Mbagambye abantu bano bakulembeddwamu omubaka waabwe omulungi Honorable Nassolo ate nga Mama Lubaga oyo ye mubaka abantu bakulembera mu bamanyi nammwe temuli mubakola mu office mubalaba baana baffe ba boda baana baffe ba taxi baana baffe ba butale baana baffe okitegeera baana baffe be batunga buli omu wakola weewo abasinga mubakola mu butale abamu ba boda abalaba hoteli ba saloon bambi beewaddeyo okujja ne bagamba tulina kasente katono naye tugenda kuddukirira omulanga gw'omukulembeze wa Robert bwe yatugamba okusobola nga tuddukirira kuba tugenda mu kampeyini naye nga oyo bwe mulaba oyo Mama Lubaga Kunga.